Mommy's girl. Number 2. Omuntu yenna mu bulamu buno nga living extravagantly, for example, a party goer oba party animal bamuyita party animal. Mu bulamu buno bonna ne bolitambuza oti embeera ino waliwo time of celebrating your adolescent time n'okubeera a youthful time n'okula. Okukyakala tebakuganye. You can always have time to go and have a good time. You can have time. Omuntu bwobeera nga oyagala kubeera party person, you can always go to the parties at least twice a month. Ne waliwo omuntu asobola okubeera nga honestly mu bulamu bwe buli lunaku awuliranga ekibaala okukyakala okujubileko okukyakala nga ekyo. Some of the people I can't stand are people who go to the parties who are always partying Monday to Sunday. No way. That one I can't stand. Kubanga a party animal kula ddi. And you should watch out on even social media. Kuno abantu abasinga obungi abagala nnyo okubeera nga bateekawo embeera bagamba for them in life they are always having parties because they have money to spend. Whenever we are a girlfriend or boyfriend who njagala webuzeeko ekintu kimu bwaba buli kaseera buli weekend ayina watambulira wajubiletinga buli lunaku ayina wakyakalira kiba kitegeeza n'enkulaakulana y'ebintu y'obulamu bwe tabirinamu. Era bye bantu b'osanga in most cases bw'ogenda obuwuliriza nokama n'esooka olindeko ono okukyakala kunza kususse akyakala Monday n'akyakala Tuesday n'abeera ku kino. That means that n'ebintu eby'enkulaakulana tabirina y'omuntu kujja okusanga talina investments. Abantu abasinga abakyakala bwe batyo baba bakola investments zaabwe. In most cases bagamba that life starts at 40. Omuntu obula myaka ananga asobola okubeera nga celebrating akyakala bwati kiba kitegeeza yakola dda savings ze yazikeepinga ine bitemuletera sente byomuleka agenda akyakala n'abavuka b'ennaku zino even at the age of 30 they want to really be like people who have made it at 50 or 40 years. Bone baagala okukyakala. Omuntu yenna bw'aba mukyakaze ng'akyali mu myaka egyo bwe gityo kiba kitegeeza mu budde bwe obwebukadde tajja kusobola kubeerako na reza zozona zaalaga, tajja kubeerako n'ekirungi kyalaga mu bulamu bwe. So party animal generally ye muntu gw'osobola okubeera nga you should actually omuntu oyo n'okumuavoidinga ennyo. Kino kyawukane n'ebigambo bye njogera ddate okukyakala tetukuganye. Omuntu so kukyakala ku weekend once in a month you can go out for twice or thrice which is okay. Naye gwe nobeera n'omuntu nga lunaku ali wakukyakala wakulya kiba kitegeeza kukyakala ku spending and the more you spend kiba kitegeeza n'okubeera nga n'ennyingiza yo y'amaanyi nnyo ne bubeera oyingiza nnyo first of all tobeerako na programs zero n'endala ez'amaanyi ezijja mu maaso. Be bantu b'osanga bye nkugambye babanyumyako bunyumyambu baaliwo mu biseera ebyo banno bajja kutuuka mu kiseera okubeera nga balina bye beekoledde nga gwe bakutunda ne bagamba look at this man. Omuntu aliko gamanyi ku myaka gyo wali ku ludda ki oyingidde emyaka gyo nga 5-6 embeera ekukalubirizaamu. Everyone will begin mocking you. Abantu basobola kugamba directly naye abantu bajja kusigala nga bakumocking abakujeregerera. Bagamba neso okoline kuwalinga kukinga go banyumizanga bwakyakalirange eno enankulabye walinga wandegeya bwalinga machinge walinga entinda bwalinga ekololo walinga bugolobi bwagenda ngejinja bwalinga iganga apukantu ngebe byonyumya but at the end of the day bagamba wakyakalango planning zeki. So some of these people actually you should actually avoid so much in life that you never want to stand be bantu abagala nnyo kukyakala party animals or bar managers. Another person you should put into account okubeera nga avoidinga muntu yenna mu bulamu buno atasobola kukkiriza mistakes ze. You should note this. These are very key points. A person nabuziza dda a person you can't stand ababye nani bandi alalo tandika okubeera nga obuwulira omuntu atasobola ku accepting a mistake nga gobule kasero Mr. Right or Madam Right. Omuntu yenna bw'olibeera naye nga buli kyoyogera omunenyaako omuwabulula naye nga takkiriza mistake eyo njagala okinotinge mu bulamu buno omuntu oyo is not the best person you can be with. You should know in life Katonda yatutonda nga tumanyi tulina challenges ezisobola okuoverridinga positions zaffe. Olina okumanya that you can make a mistake like any person kyobola buli lunaku wabeerawo ekyokuyiga. The more time you live on earth, the more time you keep on learning and knowing things. Si buli muteri muntu Katonda bwe yatonda ku nsi kuno nga manyi buli kintu era nga takola mistakes. Naye bulirizanga nnyo omuntu agamba kino wakoze ensobi. Take note of it. Era bwe take note of it, try to work upon it. Gojja sigala ng'oli mwanguzi ku nsi kuno. So a person who never accepts mistakes oyo omwewalanga nnyo naddala mabalina emikwano nga ye buli kaseera ayita Madam Right, Mr. Right. So kitegeeza ajja kumisleadinga mu bintu bingi. Omuntu yenna alina okuwabulwa. Ate omuntu yenna bw'oba oyagala kulaga omukwano gw'olina ku muntu oyo mubuulire ng'ensobi ye asobole okutegeera obulungi bw'oba olina. Hello, these are very key important things you should take note. Nzira kugambye gwe isobola okwogera omuntu kutasobola kustandinga mu comment. Ezo wange ebyange njja binnyonnyola mpolampola. Muyige okubeera ng'omuntu yenna accepting a mistakes zaakoze mu bulamu buno. Omwewalanga nnyo. I'm speaking some of the people I can't stand. I can't stand somebody who is always can't accept his mistakes. Era bw'oba oyagala kubeera ng'okwatagana nange nkimanyi osobola okubeera nga yes you do good things in life all the time. But at least I know when the mistake is there nkimanyi okola ensobi ate bw'okola ensobi giyigireko